Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuziza kwenye mikwano kansule mwali bulungi. Aba Shifah nga bulijjo mpya nekusaba ate obeere ng'osubscribinga omukadde ky'okola ky'amaanyi ng'era nakola omukolo no nambaga. Mikolo nambaga naye nga bannange kikambwe mikolo gikyagenda ddala wali maaso kusaidi ya omwami da Cyrah omwana omukyala mamikise oba mesi wa Cyrah ng'era olunaku lwaleero Daddy Kise yasaze wagende mba mamikise ante babeere nga bakolaki nga bamumanya omwana wabawe nga muyina ante mu mikono ekyo mitongole omuntu yenna gyasaanidde okubeera nga ayitamu okubeera omufumbo omugumivu oba omujjuvu ng'era abantu bano nabalabira ku TikTok ng'era osobola okugenda ali ku TikTok n'oteekamu da Cyrah mbajja kuba ate nga babakuleetera bano abantu mbalabidde ebbanga eriwezeeko naye nga kyembayigiddeko bantu bagumiikiriza buli omu agumiikiriza munne bantu nkugambye beesigangana nze ku ndaba gye mbalabamu balina omukwano buli muntu gwe yandisaanye okubeera nga ate abeera ne munne okitegeera mbayigiddeko ebintu bingi naye nga ebyo bye bisinga okubeera nga bikulu ennyo. Ngenda kuba nga ate nkutuusaako emikolo gyonna mukwano gwange kugamba toseguka naye nga genda obanoonyeko ku TikTok ojja kuba nga tonyumirwa komedi waabwe basanyusa nkugambye kye batalina ate katusooke tulabe emikolo nga we gitambudde munange nja kudda ate n'ekitundu ekyokubiri mbeere nga kutuusaako buli kimu nga we kyatambudde kuba tukyali mikolo gikyagendera ddala maaso just kineeno nkuwaako kigula luggi emikolo gijja gwatala proposal yaabwe pozi ojagendako wali ku Shifah TikTok news updates 256 ante obeere nga ojota buliro oba oliawo n'omukolo gw'empeta nagwo ate nja kuba nga nsobola okuba nga ate ngukutuusaako so katugenda nte tunyumirwe omukolo gwaffe butya we bitambudde butya we bigenze maaso gwe abadde toli ku live eyo Shifah aba abikutuusaako waneeno naye nga tubeere abagumiikiriza eri abagalwa baffe twagalane twesigangane banaye bano abantu ekifaananyi kye bandaze nze nga nze waawo nsomye era njiza ate nga nkyagendera ddala mu maaso n'okubasomako era n'okubayigirako era nga nawe woba nga obafollowinze gwade tonnabafollowinga mukwano gwange nsuubira wona abafollowinga ojja kufunamu ekyokuyiga eri munno naddala ku sayidi ey'abaagalana. Era taata muzaala omugenzi kati ye yali omukulu Robert Opit nakati akyali ne maama atuzaala sayidi eno ye Nayigaga Grace taata otyo bw'otambudde ye taata nsuubira tewali kisiisa senga bajjajja waliwo ensonga yonna eziyiza ekisiisa tukijjewo tulamu omugala tusanyusa okubalaba wewaawo tubadde tugenze mu lukwakwayo nga tukyali kubuuza engeri gye watakyali kiziyiza kati mufuuse ba mu nnyumba akusaba eruye tuweerezeyo akawala kassaawa awo gemututojjera empola
twewombeke ku tusabe. Kitaffe omulala tukwebaza olunaku olwaleero. Yogera mu kigambo kino ogamba ababiri basatu bwe bakuŋŋaanira. Kitaffe onoobeerangawo era omwoyo wanaatukulemberanga. Olunaku olwaleero ku mukolo guno ogwa muganda waffe ne mukyala waffe gwe tuzze okulaba, tusaba Mukama Taata gw'abaakulembera. Bwe kigenda mu maaso wano Mukama Taata gw'abaatuwambaatira. Mukama Taata obufumbo buno obutandise tusaba obubeeremu okuva ku ntandikwa paka Mukama Taata bwe binaggweera nga gw'osazeewo kabaka. Tukwasa basenga be tuzze okulaba, bajjajja, abaana ab'obuwala be tusanze mwene ennyumba n'abalenzi naffe ffennyini abazze okujja mwene ennyumba Mukama Taata. Otugatte tubeere abooluganda abawamu, emitima gyaffe ogigatte kubanga mu kigambo ky'ogamba tino bwe tunajjanga awamu Mukama Taata nawe n'otunywezanga nga abaana ab'enju ey'obwakatonda. Mwenye eyesinga amanya gonna mwe tusabidde. Amiina. Twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Twesaya Mukama waffe Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka mu bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mutambuze tweyanzizza akawala ako ka Cyrah tukoze bulungi ddala bulungi. Mpozi twatandise nga tubadde tetunaba kwemanya mulinga okunkuddwawo mu butongole, era nja kusaba olw'obulungi bw'ekitiibwa kya Buganda tujja kuyimbayo sitanzi emu titwesiimye. Ffenna tujja kuyimirira tuteekemu obuwangwa bwaffe ekitiibwa kubanga kyekitwambazza emiteganswera ne busuuti zino zemulaba. Era nja kusaba mutambuze nkutikke omugugu ogwo ogw'okutukulemberamu. Ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga. Eyanzizza tweyanzeege mukakalenko katono omuwaali kakalire mutambuze mpadde essanyu omwana bw'angambye nti ateeseke embadde zisuubira naye tusanyusa okubalaba bannaffe, tusanyukidde ddala omumatya yaffe mubeere baddembe, feel at home, eyagale buli omu waali abeere musanyufu. Ttiimu eno gy'olaba nayise nayo nnene era nga nja basaba beeyanjula emannya. Tujja kutandika ne sayidi eyo eriko Ssenga esooka sayidi y'abasenga bw'anaaba okweyanjula, ate tudde ku bano abaana ab'obuwala tusembyeyo ne bajjajja. Tujja kutandikira eyo mpola tumanyigane amannya gaffe bwe tunaamaliriza tufuze tudde sayidi.
Webale kujja nsanyuse nnyo okubalaba. Amanya nze Nakayi Irene mwalaba wange. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja ewange. Tusanyuse. Nsanyuse okubalaba ssebo. Nsanyuse okubalaba nnyo. Amanya Namuganura yaba mwana wange. Kuba kibasanyuse mutambuze. Mulabika nga atasanyuse. Twasanyuse. Engeri yejjali munene mu gavumenti wetusembyayo naye okumusembyayo kabadde kakodo naye kakubuuzeeko. Mutambuze bwetutyo bwe tutambudde empola sayiti eno tuyinza okuwulira ekiva mu buufu eyo. Nsanyuse obasanga bassebo. Nsanyuse obasanga bannyabo. Amannya gange nze Kabaniha Mariam nga ndi muganda w'Omukolo omusajja. Bannyabo ne bassebo. Amannya gange nze Okiti Diana nga ndi muganda w'Omukolo omusajja. Amannya gange nze Madina Nalukengi ndi mukwano gw'Omukolo omusajja. Amannya gange nze Okiti muganda w'Omukolo omusajja. Basanga bassebo. Amannya Korogo Farouk Samo Adams nga ndi muganda w'Omukolo omusajja.
tusanyuse okubalabako bassebo tusanyuse okubalabako banya amani nange nze senjala ayimba omugole era muganda we otambuze toyanza toyanzeeye kyamutambudde bubi olyawo nange neyogereko wewaawo mubuufu obwo sirina mannya kuba amannya gabeera ga Ssaabasajja Kabaka wabula erinnya eryange zingayangira Singaronali mutabani w'Omulangira Kayondo Herbert agalamidde ekyaddolo mu Buwambo muzzukulu wa Seride Christopher naye ng'agalamidde ekyaddolo Buwambo muzzukulu wa Muluta Emakerere Ennyanja Eradde muzzukulu wa Zefaniya Kakule Ssinga lya Muwendo. Tuli basajja balangira era nga ku luuyi lulyo lw'abamaama ab'Emmongere banzaala andi muzzukulu wa Lule agalamidde Endeti neeyanzizza okusisinkana muwulire emirembe wano mwe basanyufu muli waka mweyagale nga bwe kikola ki kubanga aba azaalibwa. Tugenda kusabayo Sebyuma tutereko omuziki mpola mpola nga bwe tugenda ne puroguramu endala ey'okusaavinga tulabe ng'ate abagenyi baffe abalungi tubagabula basobole okuwunya kuwadde. Kirungi omuntu n'afunya ku kalefu ne kazinamuko ate tulinde mu kitundu ekyokubiri okitegera naye kuno kukyala n'okwanjula kujja mu maaso.